Ndivyo ninjono Vicky. Nkomanyirete. Busha nga kibi eky'omwana. Omwana yamaze n'afa bambi. Nakola recently story yammwe. I think era yakikuba ku YouTube, so I just wanted a little information. Abantu bali bambi olusi mulimu abasonda kasente nzirimu ba informing. Yeah. So baby, ali buried obuyambi bukyetaagiwa in that process of burial. Ebyo n'ebisingawo bitekebwamu ensimbi bannaffe ababiva organic ne ba Baron and Sons bonna ba sponsors bafokosako ba First Grade Designs. Ndimwe ennyamivu nnyo eddoboozi lyange muliwulira libula kuyungula ziga nga sinnabakubuulira lwaki nzize ndi munyiivu oba ndimu ennyamivu mutima. Kankujjukize nti oyo gw'owulidde ali ku ssimu ye mwana muwala Brisha Cash. Gwe bw'oba faani we oba ng'oli faani wa Vicky Exclusive oba faani wa Wonderboy UG, njagala tutwale ebigambo bino nga sinnatandika nsonga ntuufu. Kansooke nkusaba akatono konna koolina ne bw'oba olina 1000 tolako 5 bambi atuyambe omukyalo ono. Omwana yafudde baby ow'emyezi 3 bambi gwe nakolako story kambikuwe mbikutandikire bwe nti emabegako which tenaba kuwera nakola story wano ku Wonderboy UG ne ku Vicky Exclusive nera nembeera nga mbagamba Brisha avuddeyo natwala neighbor we mu ddwaliro e Mulago. Omwana wa neighbor we eyali afunye obuzibu obutannategerekeka paka ne mu kufa kwe, of which nti Brisha Cash ayina byatunyonnyodde abasawo bye babagambye nti oli awo yebiviiriddeko okufa kw'omwana ono. Bangi kummwe kansooke ntwala omukisa guno ogw'okubeebaza buli ayina kye watoola n'owaayo ku bulamu bw'omwana ono. Nkimanyi Mukama tatusobozesezza kubanga omwana ono obulamu bw'ensi abutonda asobole okubusigalamu awulire obuwoomi n'ebibala ebiri mu nsi eno, wabula Mukama ayongere okugumya ggwe eyakwata ekikumi kyo anoyamba baby ono. Mukama ayongere okugumya ggwe eyali alowooza okuba nti oyamba oba ggwe wenna eyateekamu essaala obulamu bw'omwana ono. Baby afudde nga talina na linnya. My goodness, kibi nnyo. RIP baby, RIP. Kitalo nnyo nyini ddala. Baby bambi obulamu bw'ensi bwatyo bwa busiibudde. Sigenda kunakuwalanya ate nkunakuwaze naawe alaba. Wabula kye nnyinza okugamba nti baby afudde alina emyezi 3 era nga waafiiridde nga ssente empitirivu ze musonze zitaase obulamu bw'omwana ono. Era Brisha Cash gwe ngenda okusooka okwebaliza ddala yavaayo n'amuteeka ku kamera era nange naŋŋamba nti Vicky nsaba omwana ono bambi atubeeko etofali lye tumutonyereza mu bulamu bwe, of which kyenkoze naawe Queen oba King akyogenze maaso nokola. Ngenda kuba nkuwa phone call nga bwenji recordinze nga nkubira mwana muwala Brisha Cash nga twogera ku mwana ono ambuulira byagenda bitya mu ddwaliro. Ekisinza okuluma nakazadde ono bambi omwana we waafiiridde ku myezi 3 nga tategedde na bulwadde kibumuse, kubanga bwe ojjukira story yange gye nakola nakunnyonnyola ebyo ebyannyonnyolwa nti omwana oyo baamuleka bulesi mu ntebe maama we n'agenda aleeta amazzi, wabula okukomawo yasanga omwana oyo mu ntebe nga tavuddemu tagudde nti oba alina obuvune, wabula okusinziira ku results ezivudde mu kufa kw'omwana ono akiraga nti oba oli awo yalinga eyalya ku bintu ebirimu obutwa bw'emmese, ate ye maama agamba omwana yali talya. Jjukira omwana wa myezi 3 akyali mu process ya kuyonka buyonsi. Kitegeeza nti maama yatandise okweraliikirira nti oba oli awo waliwo omuntu kalitima bwe kiteeberezebwa eyawa omwana ono obutwa. Kibi nnyo bw'obanga omuntu bw'otyo wakikola, tetugenda kusooka kusala musango, wabula nkimanyi nze kennyini ngenda kufuna obudde njogereko n'omukyalo oyo tubeeko obuyambi bwonna bwe munaakwata ne mutusindikira. Obuyambi mbakakasa tugenda butwala on camera twogereko n'omukyalo oyo atumubuulire, kubanga batugambye essaawa zino enteekateeka z'okuziika zeetaagisa, enteekateeka z'amaziika g'omwana ono zeetaagisa. Jjukira maama ali single mother, omukyala ali obw'omu bwa nnamunigina, ebya taata teyeetaaga kumanya olw'ensonga ez'okungulu n'ez'omunda. Ffe bwe tunaaba tufunye akadde ne tugendayo nga mulina obuyambi bwe mumuwadde, tujja kukakasa nti abantu bano
bafuna omukyalo ono mu mativu era tugezeko kola follow up newankubadde yagambye tayagala postmortems okumanya ekituufu ekiso omwana we ayinza okufuna ebirwadde nga pressure n'okutandika okususpect munsonyiwe muko ku luzungu olwo okususpectinga abantu nti oba oli ye yakikola oba oli yakikola bwe kibanga ddala kituufu omwana we yafudde butwa. Oli ku Vic Exclusive Wonderboy UG kankweka video kano then kagenda kubeera kawanvu muko male nkuwe ne phone call naye nga kansooke nkujukize nti Biva Organic akujjanjaba endwadde ez'amaanyi ng'ate aye azigonza ajjanjabisa butonde obwaffe obwa wano eddagala ery'ebirime eddagala eriva mu birime eddagala eriva mu middo egy'enjawulo ye Biva Organic ate era n'obwavu osobola obuvaamu ng'oweekutte ku Baroni and Sons abasangibwa ekireka wali eri ku Kamuli Road. Biva Organic asangibwa ku Access Building ku ground floor ku Lubaga Road awo. Kale katugende buterevu mu story yaffe oba mu video ne phone call ya mwana muwala Bisha nga tufuna enfa ya baby ono w'emyezi 3 mukama gwajjuludde najjambula mbwenseno. Don't forget to hit the subscribe button abobera mpya ku YouTube channel zange zombi Wonderboy UG and Vic Exclusive. Okay, nze I sign out kambalwe obubako na wafu byaziwadde mu kodda omukyalo namumumanyi alina omwana omulwadde oyo omwana oyo ali wansi naye kati ekizibu ekiriwo omwana bambi amaze n'atufaako omwana oyo bebi gwe tubadde tusondera ssente bambi amaze n'atufaako mukama amugye mu bulamu bw'ensi eno naye ate nga tetulina kyakukola nti just kinyinza okugamba kukugamba mami ono agume cause mukama alina ensonga lwaki akireese bw'atyo then nekyo kinyinza obbagamba kubeebaza esaala zammwe mwebale kusaba abasobodde otola ekitono kye balina mwebale nnyo bambi mukama abaggizeewo naye kati wakuba obuzibu obuliwo omwana tebannamutuwa biiru bali batuwa obukadde 2.5 okumujjanjaba okuwona obulungi naye mukama akigize omwana nava mu bulamu bw'ensi eno biiru batusabye akakadde kamu so far tulina emitwalo 78 era nga gyava mumwe gye mubaza mubadde musonda nze nga so far nabadde nakafuna emitwalo 78 era gye tulina wano eno so kitegeeza wabulayo emitwalo 22 okuwera akakadde batuwa omwana waffe kozi tebagenda mutuwa ate nze nga nze mbadde saagala asule wano eno wano asula wano eno bagenda twongezaamu bbiiru naye nga mami kyolina okumanya abantu bange bakwagala nnyo era sikolina olina kyogamba abantu bange simanyi kuba kyenali agadde okubagamba sirina nnyo kyamaanyi okujjako okubeebaza bannange muyimiridde wamu nange tugezezzaako kyonna kyekisobodde bamami badadi bannaaba emikwano mugezezzaako okuntaasa naye mukama bwatyo bwasazeewo omwana atugenzeeko naye okusaawa zino sente zemutusondeddeko badde kukyabulako emitwalo 22 era nga Busha bwabagambye munansonyiwa siri bulungi ambi kino masingo mother talina ayamba omwana nga ovuddeko ekyo balina omutransporti nga bamutwala ejjinja bagenda muziika jinja wa Jinja Busede bamutwala Jinja Busede naye nga bambi munyambe tulabe sente zo nga ziggwayo naye nga bambi mwebale tubeererawo tebibadde birungi ebivuddeyo naye nga mubaddewo bambi abantu bange mbagala. Okay, let me get my notebook here. Let me just note down. Baby babadde bamuyitaani. Bambi kiri tekinafuna linnya kibadde kya myezi 3 nga tatalitanakiwa linnya nga buli omu asanze lyakiyita. Kuba omukazi abadde asinga mum nga neiba waffe. So webityo kinyinza okugamba bambi. Okay. Nga yamaze bambi mukama n'amugyawo. Yafiiridde still Mulago? Yafiiridde Mulago. Nto akiruma. Of course. Mukazi tamanyi ekituufu kyasse mwana we bambi. Omusawo just kye yamubuuzizza.
yamumuzaako kimu omwana mwali muteze obutwa bw'emmese mu nju so alinga yali aweereddwa obuto oba waasimayina kumanya nenga abasawo watuukidde okufiira tebakoze postmortem like kumanya omubiri gubadde kiki ekyaguse tebabadde bakala mukola n'omukazi yabiganye nga laabirimu wabya nga process eyongera amaziga then ye taata taliiwo mu nsonga ezo okkiridde wansi eddoboozi lyo tatalenza simulabyeko simulabangako okay so video zo just njirabye ku TikTok then kankole follow up abantu ba informing then abana abaitazo kungubagirako omukyalo oyo okay Brisha okay thank you okulya interview yange naawe birabika biwanvu nyakwaki interview to file kale jaka mundabire jaka bakutumidde ali waneeno ali awo ku kido ava ku kido akukuumye ebikisa mpayo ekitwalo you're becoming bigger mpayo ekitwalo bamu bigger nga ndi mwavu ate nange mbadde ngenda kugamba Brisha weetaaga ompeeyo ekitwalo simu yange omuntu wani taata weegolodde namu ennaku zino bannange ennaku zino ki osazanga kabiriiti okuva lwofunaganya kakipawo kano wake up call kosibakola weka kano kenajjamba biva bannange wampe essanyu okakasa oli mumativu ndi mumativu n'okukirawo oba nkomewo wangi owanzire kyonkoze oli wakunzaaza balongo gwe babiva batukolera male kuwayongerayo ka wake up call akalala taata nkomawo nkulinze bakyala bannange ebyange byateleera okuva omwagalwa wange wetandika okukosa ka wake up call okuva mu babiva organic natural and healthy product twafuna akamwenyumwenyu ku matama basangibwa ku Lubaga Road awo ku Access Building ate munnange eddagala lyabwe balikola nga bakozesa obutonde terina side effect yonna gwe naali eyo ng'oli mwami munnange beekwate osanyuse ekisenge kati gwe omukyala ali eyo omwagalwawo bw'abaagaanye gano nkuwagabo genda mbabiva gula ka wake up call keke iwe mu magezi gende okamutwalire leka ngosanyuka ye anasanyuka oluvannyuma babayise babiva organic natural and healthy products bekwate nawo ofuna akamwenyumwenyu buli yenna ali eyo okujja okwegulira akuuma kuba kakati nze sindise ssente zange olwaleero era akuuma kakano kantuuseeko nkafunye okuva mu Ronald Sons ekireka Kamuli Road Neera nze natandika okwenogera ssente n'olw'ensonga bakyala bannange mwenna abali eyo muleke kukkiriza covid batuulako njagala mugende musindike busindisi ssente deliverance akuuma nga kakutuukako deliverance y'aba Ronald Sons. Tulina ekika ky'emberenge oba seeds ezisiikibwamu popcorn. Popcorn oyo mulungi, manyisi nti buli popcorn abwatuka. Kati bali antisanizi twasala tuti bakasumazi bafuna obuzibu okufuna ekika ky'emberenge ezizibwatuka obulungi. Kati popcorn oyo wali ku office abwatuka obulungi. Gwe kola order yo eyetaze emberenge ezo ne akuumako tujja batubikutuusaako wona woli. Ne Ronald Sons ekireka bayinza kuma akasika popcorn sika masanyalaze weyambisa matuma ndagasigiri nkwanjulira program zola munna ku Viki exclusive ya YouTube channel ngolino muwerezawo Priscilla Suvilio Mukwano ngambera ne Viki Genius the songwriter go na yagala kuzulira omuntu okuzulira omwagarawo tell sure of him or her oba omudautinga jangu go in on your YouTube and type VIC Viki exclusive tumukuzulire feke tugatula ke tugata era ke twawula abala tukuzulira kyo yagala okumanya share like comment okonene kade akwagala n'engeri ey'okubiri ng'akubuusabuusa akati saponha yebwa bambuusabuusa ate bamusibako anoonye gwakiririzaamu nyabo katusuubire owulira lindako okuliyakitinga okubuulira omwami n'ensonga zo.